Mugamba mutya abali ku channel yaffe tibwa Kyayiti YouTube channel yaffe waliwo omwami wambuuziza n'ongamba nti oyinza kutegeera otya nti omukyalo ono alina omukisa nti talina bisiraani. Omukyalo osobola omulaba bulungi nnyo, osobola okumutegeera naye ojja kumutegeera nga mutambula kugamba nga muli mu mbeera ey'okweyagala eyo mpola mpola. Osobola okutegeera bulungi nnyo omukyalo oyo n'omanya nti omukyalo oyo wa mukisa talina bisiraani byonna. Okitegeere otya? Nga kisookera ddala okimanyi nti gwe omuvubuka gw'omusajja okimanyi nti osobola okubeera awo naye ng'olina omuwala oba omukyala akwagala nga mweyagala ng'alina gy'abeera wuwe naawe olina gy'obeera. Kati omukyalo ono nga buli lw'aggamba nti mukwano ku lw'omukaaga njagala onfunireyo emitwalo 10 oba emitwalo 5 nga waakusaba sente ezo ng'ozifuna oba otya oba batya nga sente ozifuna ng'obeera oli awo mu bbanga lyakugambiddemu obeera oli awo n'ofuna omulimo n'ogufissaako emitwalo nga 2 oba 15 mu kusinziira ono z'aba akusabye. Ebiseera ebisinga w'otegeerera omukazi ow'omukisa n'atali wa mukisa. Kitegedde era omukazi asobola okukugamba nti mukwano ngenda kujja ku Sande kulabako, n'otandika okwogera wekka mu mutima gwo nti omukazi agenda kujja nga sirina ssente, n'obalamu nti wajja emitwalo 3 gya transport girina okubeerawo, omutwalo gumu kitundu ogw'okulya gulina okubeerawo, n'obeera ng'obikubaganyaamu wekka omutima gwo n'olaba nga tolina ssente ekyamazima. Mu nnaku ezo z'akugambiddemu yaggambirwa Sande lwajja n'ozifuna ku lw'omukaaga n'ofuna na nnyingi abadde asuubira emitwalo ng'ena kitundu oba 5 n'ofuna emitwalo nga 10 oba 15. Mukyala abeera wa mukisa mubeera mujja kufuna. N'olwekyo gwe omuvubuka mbuuziza ekibuuzo ekyo tunulira nnyo omuntu oyo gw'oba oyagala n'eyo by'abeera akusabye. Ate era omukazi wakugamba nti mpaayo emitwalo 5 ekyamazima ssente n'ozifuna nga tozijje kuzina entereke n'okola nkole mu nnaku ezo z'akugambiddemu, omukazi oyo ssente zimuwe beera ng'omuwa. Kimanye nti omukazi oyo abeera wa mukisa olw'ensonga akusabye ssente mu nnaku ezo akusabiddemu ssente n'ozifuna. Beera ng'omuwaako, beera ng'omuwa, ate kikuyamba okusobola okuddamu okubeera ng'ofuna endala olw'ensonga nti omukyalo oyo abeera wa mukisa. Ate era n'ekirala osobola okubeera n'omwana omuwala oba omukyala nga mubadde mutambula ekyamazima ng'olaba embeera yo tebadde mbi nga akasente obadde okafuna wadde katono naye ng'okafuna, naye omukyalo n'ajja n'ava mu bulamu bwo n'ofuna omukyalo omulala ekyamazima n'olaba ng'ebintu bigootana bugootaanyi ate nga luli si bwe kyali. Ekyo osobola okubeera nga mukiraba obeera n'omukyala gw'ofunye omupya ekyamazima nga ofulumya bufulumya ng'ofuna ebizibu eby'enjawulo. Bw'oba ng'obadde wa boodabooda nga piki oba gikwata bakukoona okoona buli kaseera naye nga kivudde ku muntu oyo gwe wafunye omupya, naye nga we wali n'oli eyasooka nga tewafunanga bizibu ebyo, wabanga bulungi nga kasente kajja ng'oseevinga. Ebiseera ebisinga omukyalo oyo abeera wa mukisa lwakuba ebiseera ebisinga mmwe temubigenderera. Okimanyi nti osobola okutwala omukazi mu loogi ne bakukwatirayo naye nga kivudde ku bisiraani by'oyo omukazi gw'otutte ng'oweebuuza nti nga bulijjo njija mu loogi naye nga tebankwatangako, lwaki leero bankutte? Ebiseera ebisinga kisobola okujja nga kivudde ku muntu oyo gw'oli naye nga wa bisiraani. Buli w'ofuna omukazi naddala nga tonnamuteeka waka nga ajja simukyeyagalako bweyagazi, beera ng'otunuulira nnyo ensonga ezo ze njogeddeko, ojja kulaba nti omukazi gwe nnina wa mukisa kambeere nga ntambula naye. Kyekyo kye njagadde okubeera nga mbannyonnyola. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okukunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kye mbasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.